Katundu kakubiri mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri program Muntu wabantu tuline Hajja Ntale. Nyumiza ku lugendo lw'Emeka. Hajja. Nanji. Bwe lwakyo olwo mu birooto byo mwalimu okugenda ku hijja olwagamba ndowooza ye. Mu birooto byange nakisabanga nnyo Katonda nga ndina mwana muto eri gye nabagambye nti ebirowoozo byange byonna bye nasaba Katonda yabimpa. Nibukeera ku makya dini yange ey'obusiraamu njagala nnyo naye empagi ziri 5 empagi zonna nzimazeeyo. Ebadde esembayo y'ey'okugenda e Makka okukola hijja. Nengenda e Makka, ngenza okugenda e Makka ng'ebintu biri fine. Kati ate abamu bagamba nti bw'ogenda e Makka biyinza okuba byeyongerako naye ngenza okugenda e Makka ng'ebintu biri fine. Era nze kyantwala e Makka si kujja obugagga mbufune. Nagenda e Makka ng'olredde sente tumaze okuzikola ebintu nga biteredde. Naye emu ku mpagi y'obusiraamu Makka nagendayo nenkomawo ate era nenzirayo n'omulundi ogwokubiri. So kanimbozi agenda ogwokubiri gwe bayita Al-Hajj. Agenda ogwokubiri nti gwe bayita Al-Hajj naye nze mmanyi nti naddayo omulundi ogwokubiri. Kati gwe bw'oba oyagala ng'ompita Al-Hajj, bw'oba toyagadde ng'ompita Hajj. Al-Hajj obadde ongambye empagi ziri 5 zimmenyeremu. Empagi esooka eyo nayo nagimala y'empagi ey'okutoola shahada. Nazaalibwa olwedde nga shahada nagitoola. Ndi musiraamu y'empagi esooka. Empagi ey'okubiri ya kusiiba omwezi gwa Ramadhan era ndimu abo abasiiba saba Allah akkirize. Empagi ey'okusatu yeya kutoola zaka mu maali. Ntoola zaka nnyo mu maali yange, ntoolamu zaka negenda weyina okugenda. Empagi ey'okuna kusaala eswala 5. Ezo eswala 5 tuzisaala. Empagi esembayo ey'okutaano kugenda Makka kukola hijja. Era ate hijja nayo nagimala nenzirayo n'ey'okubiri kati nja kuddayo n'ey'okusatu paka ey'okuna. Kati ezo lwaki tozigabira abalala? Ekyo nze sikimanyi nnyo ekyokugabira abalala. Bagenda nabo ne bakola ayagala okugenda nsobola okugenda naye nze nina okuddayo okugenda. Bibeera bitya bwe mutuuka eyo? Bibeera birungi, bibeeramu okutya Katonda, bibeeramu ebintu bingi eri teriyo malala gammwe wano, teriyo bugagga nti oli mugagga ebyo byemwepankapanka wano n'obusente bwammwe ebyo tebiriiyo e Makka. Ffenna tubeera omuntu omu nga kye tusinza kibeera ekintu kimu, ffenna tubeera bantu batukuvu. Naye kati nkomu akafaananyi omwana ava eri mukaabasanda omulundi gwe ogusooka okulinnya ennyonyi. Omwana ennyonyi sisoose kugirinnya nti ngenze Makka. Naggaye ni musajja mugezigezi, omusajja omusuubuzi. Kati nyumiza lwe wasooka okulinnya ennyonyi? Lwe nasooka okulinnya ennyonyi era bw'oba mugezigezi weekaza ng'eyagirinnyako. Naye lwe nasooka okugirinnya era nalinga agirinnyeeko. Nga nze sikkiriza nti ndi mu nnyonyi naye nalabira ddala nga ndi mu nnyonyi. Mbeere mu kifaananyi kya kulinnya takisi. Nali mu nnyonyi nga nkakasa yeeyo netutwala gye tutwala ne bana netukomyawo. Obuwala bwogera oluzungu kuli ku nnyonyi, obumere bwe baleeta. Weekazanga nti nali mbuliddeko ewaffe eruzira oba eri ewa? Obumere bw'omu nnyonyi? Oba wabuzira? Nze nina poliisi yange sirya kintu kye sitegeera. Obumere baabutuwa oba oyagala oba toyagala bakakuwa. Obuwarabu bukuteera awo bw'oba olinnye ennyonyi zaabwe. Njala bwekuluma ng'obulya. Bw'oba toyagadde tobulya. Kati gwe wasiba ennyama tewalya? Waliwo okugula abalinamu ku ssente olya kyoyagala. Nakozesa akasente kange nze nenywa kacaayi. Wabaawo n'obwokulya obutegerekeka n'okalya. Naye buli saabulya nali sibutegeera omulundi ogwasooka naye guno ejjaddako kati nabulya. Yes. Weeyambisaako eri emmanja omunyonyi? Nagendayo tubeera twagala okufuuyisa amazzi. Nagendayo mu nnyonyi emmanju eyo
neneefuuyisa amazzi bulungi. Sewatya waggulawo otya? Siyinza kubeera mutiitiizi nga nkubuulidde gye nvudde yonna. Kubanga kati njagala kutegeeza bye nkunnyonnyodde ne bw'oleeta ekikwanso n'okinfumitafumita siwulira. Kubanga mmanyi nti buli kintu kyonna kyampitamu, buli kintu nkimanyi. Kati ate ennyonyi okuggyako kye natya ti buli muntu atudde mu nnyonyi yenna obeera ku kigambo kya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kubanga ennyonyi esituka nti bw'eneggwamu amafuta terina paakingi, ti bw'eneggwako buleeki terina wegenda paakinga, kyonna ekigituukako mulina kuggwawo. So nalabanga kyekyo ekifaananyi nti ffenna abali mu nnyonyi tuli mu sanduuke oba tuli mu ttaka, naye Katonda n'abituwonya ate era sigitya. Otuuka ddi ku kiruubirirwa kyo n'ogamba nti Mukama kati antadde ebitaala bintadde? Nange simanyi ebiruubirirwa byange, nange mbituuseeko nga simanyi. N'abanzaala ne beewuunya, ne benzaala ne beewuunya, ne baganda bange ne beewuunya. Nange ebiruubirirwa mbituuseeko, naye nina ekintu kimu kye neemanyiiko nti siri musajja anyiiga, ntya nnyo Katonda n'okuyunga Oluganda. Kyensinga okumanya nti kyekimpadde Katonda kwasinziira n'okulabirira abantu. Ndabirira abantu bangi, bamulekwa bangi. Kati Katonda ayinza okubuza ssente. Robinah aziweggwa atalabirira bamulekwa era alina kuziwanze. Alabirira bamulekwa nsobole okubabeezaawo. Ekirala, omulimu gwange gumpadde ssente nnyingi nnyo, naye ng'era nina gye nvudde nagwo n'abaguntuusizzaako abagezezaako okunyambako mikwano gyange nga batuweŋŋana amagezi. Omulimu gwo gufuna gutya ssente? Nze bwe ntuula awo nendaba okujja n'otunda akazigo. Yes. Buli mulimu gwa muntu gulina engeri gye gumuwaamu ssente kasita aba nga amaze okugutegeera ne experience, kubanga bwe gumala okukuwa ssente ate guzaala ebirala. So bwetyo bwe tukola abantu ne balaba nga lwaki tubikola naye nga ate tusobola okubikola. Guzadde biki? Bingi. Nga biriwa? Guzadde abaana. Ekirala ki? Naye sibimanyi mbibuuza ggwe. Mulimu guzadde ebintu bingi. Maama wange ali bulungi, ogenze mu kyalo ewaffe wiiki eri eyaggwa, maama wange omulala ali bulungi, baganda bange bali bulungi, abaana bange bali bulungi, bakyala bange bali bulungi. Guba teguzadde? Abakozi bange ojja balaba bangi bali bulungi, kwegamba twekkiririzaamu. Kati omulimu guba guzadde ebintu. Twazaala abaana baffe, abaana 22 omwami wange be yaleka ku nsi. Naye mu baana abo omuntu tapimirwa nzaalo tukyogere tutyo. Mu baana abo bonna nze nabalera. Nabalera bulungi bonna. Omwami wange yalina obusungu. Kugamba oba obwensusu oba obuli butya, bwe yabeeranga gy'abadde n'afuna munne n'azaala omwana, ne bazaala omwana. Ate nga n'omumanyira ki? Ne bwe yabanga omugambe kyansonga nga ye tekimusanyusizza teke ng'akuggyako omwana, ng'omwana akola ki? Ng'amundeetera. Adamu oyo ndowooza nabeera naye obanga wa mwaka gumu n'ekitundu. Ne bamundeetera olwo ate aliko munne amuddako nga wa myezi 7. Nembeera nabo, naye ekirungi kya Adamu Ntale Golooba kwegamba ng'Abaganda bwe bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Adamu tubadde wano mu mbeera yaffe gano amaka, Adamu yagataddewo. Naye bwe wagendanga nga bw'omanyi ebyekyalo, ogenza okunoga onoze enva, otegeera maama ab'omukyalo bamanyi banoga enva n'okwata olulagala
n'osibamu. Tolusiba tobimanyi. Ozinga bwoti. Olufunyamu bwoti. Kati n'oluleeta. N'oleeteddemu enva. N'ozireeta awo ozitadde mu kibbo. Kati Adamu ng'akubuuza maama, lwaki olwo olukoze bwotyo? N'olwanjuluza. N'agamba maama nange lumpe. Nkikole nga bo. Addemu alufunye nga bwe balufunye. Addemu alufunye nga bwe balufunye. Bwe waayitanga eriyo kyaki eyo gye yasomera. Bwe waayitangawo emmotoka. Naye bwe bayisiiwo emmotoka ziyiseewo ku lunaku obanga olwo olukulu nga ate siizi kati nga zino ez'omulembe guno naye ng'ezo ezatandikirwako. Maama eyo emmotoka nja giggulira. Nja kukugulira emmotoka eyo ojja gituulamu. Mwenna nja kubagulira emmotoka. Kati naakuliraawo mu bulamu obukola ki banne obwagaliza banne. Abasembeza akaalyako bagenze ku miyembe yo agenda asuumukamu aguleese ng'omuyembe ogwo bayinza okugulyako abantu 6. Twogere ku managinga oba okukozesa abantu obasanze otya era okikola otya? Okukozesa abantu kwa njawulo. Ekisooka omuntu omukozesa bw'otateekawo wakati wa mukozi gw'okozesa kubeera nga muli ba mukwano. Biri bibiri, olumu kitta omulimu okuba omukwano gw'omukozi, olumu kitumbula omulimu olw'okuba oli mukwano gw'omukozi. Kati nze kinyambye nti abakozi bange mikwano gyange. Kati omukozi bw'oba omusasulidde mu budde naye amanya ddi lw'anaakozesa ssente ze mu budde. So abakozesa mulina okumanya nti abakozi mubasasule ssente zaabwe. Fe abakozesa tufuna ssente nnyingi nnyo naye tulwawo okulowooza ku bakozi be tukozesa olw'okuba nga ate ffe tulina ebizibu ebyaffe eby'enjawulo bitubeera twagala okwetuusaako, naye nze sikikola, abange bali fayini. Haji, bwe najja ku factory omulundi ogwasooka batugamba temuyingira, mukama waffe wataliyo toyingira, musooke mukubira etsibu. Lwaki weekengera nnyo? Ndowooza tutandikira awo oluvannyuma lw'okuwummulamu. Program Omuntu wabantu oli ku Bukedde TV1 tovaawo. Omuntu wabantu njagala nkwebaza gwe tukyatambula naye. Tuli ne Hajja Golooba Ntale. Yangambye mbu weŋŋamba mbu akola akazigo ka Ntale. Awulira naye lwaki mukayita kazigo? Lwaki si kizigo? Mwabakagula mwe mukayita akazigo ate naffe netutagala kubanyiiza. Netwagala twogere kyammwe abakagula nti akazigo ka Ntale naye nga tekuliko n'ebirala naye kati bo bagamba akazigo ka Ntale. Olw'okuba nti taata waffe yali musajja mukakalukanya ate nga musajja mukozi. Mukama yamutwala mangu, teyalina nnyo bya bugagga bye yatulekera nti biri awo, naye taata waffe yali akola meat packers nga mukinjaje n'agenda yeesala omukono. Nali naye bulungi mu kwesala n'azuula n'ayiya ekizigo. Bwe yayiya ekizigo ekyo n'alaba nga yalina mukwano gwe naye neyeesala n'agenda ng'abawaako banne bafuna. Manyi meat packers wazibu, waliyo ente zitomera ziina kugamba waliwo buli accident embeera yonna. Taata n'akola ekizigo n'awaako banne n'aŋŋamba mwana wange nze omulimu kati ogw'ennyama ndabika nga aguvuddemu. Kati guno gwe mulimu omukulu era mulina ogutwala nga mulimu mukulu. Muto wange oyo yali mu takisi, njagala nnyo Hajja Golooba Ntale oyo. Yali ali mu takisi ng'akola mu takisi kati nga tuyitawo wali nnyo ku meat packers nga batugamba mu abaana ba Ntale naye munaakola bitakisi ebyenkanawa. Ogwo si mulimu gwammwe. Mwina kwagala mulimu gwammwe kati tulina na bizigo. Wetuwumuliddemu Haji nga nkubuuza nti weekengera nnyo. Mama ku getiyo liringa kkomera nti tomala gayingira. No, si kwekengerera, sina tabbu yenna na muntu ajja ku ofiisi oba ku factory. Naye obuzibu obuliwo nti waliwo abantu abajja nga talina program ku kampuni bagwa bugwi.
omuntu ajja okusisinkana omuntu nga talina programu yonna mu butuufu abaleetera ekizibu. Kati bwe tuba tujja wano ewa maama simukubidde essimu ne mugaa nti tujja, so kati wali bw'ojja buzzi ateri kansuubira n'ewammwe ku Bukedde tekiriiyo. Omuntu olina okubeera ne programu ng'ogenda okugyewo omuntu akwetegekere amanyi ne ki kye mugenda okukola ne ki kye mugenda okwogerako. Kati no tukulaze ku muntu w'abantu, abantu bagenda kuyiikaawo bagamba atuwa emirimu atutuuse ewa muhoozi atutwale wa nedda bannange emirimu gyo nja kubawa kubanga tulina okukola ebirala. Buli omu asobola okwenoonyeza engeri gy'atuuka ku muntu okulaba nga ayogera naye oba okufuuka mukwano gwe. Connection, buli omu abeere ne connection eri omuntu yenna gw'ayagala. Bwe tuddayo wali ku nkozesa y'abantu gye nnakubuuzizzaako, njagala kumanya we natuuka awo obuwala bwonna okuva ku reception owulira bufuuwa luzungu ne ŋŋamba Haji owa P4 kati akolera ba because akozesa ba because ate kakati owa P4 kimugaana kukozesa ba because kakati kati obasunsula n'obalemerako n'obagamba njagala ba bitabo specific. Waliwo department ezimu koogaane kokkirize ng'eyagala wa because ng'eyagala wa bitabo oba oyagala oba toyagala nga olina kuba na bitabo. So kati eyo siddayo eri nti nze olw'okuba ndi wa P4 ndeete wa P4. Kanyambe ba P4 bannange ba P3 oba P2 nabo gye bali naye balina level zaabwe, balina gye bakoma. Waliyo abakola mu nkoko, waliyo buli omu mu level ye gy'asitukira Katonda n'amuyamba bw'aba mu muba mumulaba mumuteeka ewalala ewaba wasaanidde. Naye sigamba nti nkozesa baasoma, ate omuntu bw'ajja ewange n'aŋŋamba teyasoma mwagala nnyo okubanga kindiko ne nkutunuulira ne ndaba oba osobola okuvaamu omuntu afaanana nga nze. Naye okusingira ddala ku kampuni nze nkozesa badiguli badipuloma baani bonna bali awo bakola. Omanyi abagagga abamu akugamba olaba nali ntunda migaati nembeera kagaali nenjokya nenkera ku makya kwekunda ababwoli naye ngenda nengamba waliwo awo kye batatubuulira ebeera nga breakthrough omuntu wasinziira n'abaluka omulundi gumu. Kati naawe mubizigo ndaba bw'oli mukungamba fine twewola ssente mbamanera ne bakusiba kati wavaayo buvi capital wamujja wano gandi kati ntandise ekijja kijje. Okay, oyagala omuntu tumulage we twava okujja okutuuka kati we wasinziira awo. Okusookera ddala omuntu bw'aba atandika tosobola kuba na ssente zigula mmotoka, naye ekigambo mmotoka kyambonyaabonyanga nnyo kubanga ebintu byange nabitundiranga mu mmotoka. Napangisanga emmotoka waliwo bakwano bange awo Ruzira, waliwo Kasusu, waliwo Kyeyune, nga mpangisa emmotoka zaabwe naye nga bazimpangisa ssaawa. Nga nti okuva ku makya paka ssaawa 8 nti njagala emitwalo 8. Nga nina okugenda okukolera ku speed okulaba nti mmalawo byentunda n'essaawa ziri zireme kuyitamu nga ebyentutta amagoba ninako emitwalo 13. Naye ku magoba go nga nina okuggyako emitwalo 8 njiwo emmotoka. Kakati nga nina okukola mangu senga essaawa zeeyongeramu ne ziwera mu ssaawa 10 mba nina omuwa emitwalo 10. Kye nakola ne nkuŋŋaanya akasente ne mpeza $1,300,000 ne ŋŋenda Kibuye ne ngula emmotoka ya $1,300,000. Yali enfaanagana eti? Emmotoka yali nkadde era ng'eyo $1,300,000. Omusajja alinga eyampa n'empe n'agamba twala yiiyo, ate namuwaako na $7,000. Ng'endala sizikola ki? Yali agipakinze mu luggya nga nkoko ze zisulamu. Bano abatunda ebimmotoka ebikadde ebyo. Nze ekikulu kiri kimu nali njagala kutuukiriza kirooto kyange kuva mu mmotoka mpangise. Nga ne bwe neefiira ku kkubo ejja kuba yange. Ko nze kantwale. Emmotoka ne ngitwala naye nina taata wange lumu yankyalirako. Mmotoka enkadde yakola neegula akamotoka akalala era ng'egula kakadde. Teyafaafanga kusumbuwa. Yafaafanga naye ng'afazaali amagoba gano agandibadde gagenda kwolya mpangisa gegagikanika. Nemanya nti kale gajja gikanika naye ne bwe njikanika neetereera ejja kukola nga siri ku budde. Waliwo taata wange yankyalirako bamuyita Kasagga, mukwano gwange nnyo, nampa ku magezi naŋŋamba nti emmotoka enkadde ze zikumalako ssente. Naŋŋamba gatta emmotoka 2 ozitunde
ogenda onoonya emmotoka endala. Olwo oguze ne kali akalala akakadde k'ogambye. Nkayina akakadde kaagula akakadde kannewaako ne kagula n'akalala. Kati olugendo olwo ne ngatta obumotoka ne mbutunda. Obumotoka bwe mbutunda nabugyamu miliyoni nabugyamu miliyoni 3 obumotoka bubiri. Kamu kitundu. Yes. Amagoba ga mitwalo 2. Ne neewola seewola ne nkwata ku kapito gwe nali nnina. Ekyo nno nga kiba ky'amaanyi nze okukwata mu kapito wange ne nzigyamu akakadde. Kuba kapito nali nkozesa miliyoni nga 4 ate ntoddeko akakadde nga bituvuga wala. Ne nkwatako akakadde ne nnyongera ku bukadde. Kati waliwo omukwano gwange bulooka bamuyita Kiiwa, abantu beeruzira bamumanyi. Musajja mulungi. N'aŋŋamba jangu nkutwale. Nantwale omusajja mu tawuni bamuyita Mwami Kalungi Godfrey, Kalungi Motors. Awo nze Wennajja Obugagga. Era omusajja oyo Mwenyumiriza. Abugaba, abeerawo ng'agaba ssente. Waliwo omuntu agaba obugagga enkwata gy'obeera omukuttemu. Omwami oyo natuuka mu maaso ge n'aŋŋamba ekintu kye nali siwulirangako. Mbuki. Yambuuza olina ssente mmeka? Ne mugamba nina miliyoni 4. N'aŋŋamba ŋŋenda kuwa emmotoka ya miliyoni 4. Osasule mpola mpola, ŋŋenda kuwa emyezi 2 emmotoka ogimaleyo. Kati ekyo ky'otawulirangako nze ndaba ekyo kiba kikuzza nali sikiwulirangako nti omuntu asobola okukwata miliyoni 4 n'ampa emmotoka. Musajja n'ampa emmotoka nga mpya ipusaamu. Bino bye njogera bituufu. Naawe n'ogikkiriza naye nga tokola na magoba gaweza bukadde 10 kale. Ekyali kitta amagoba y'emmotoka okuba nti zaali nkadde nga ku mulimu tetuuka ate bwetuuka tekolera mu budde. Nenfuna emmotoka ngijjukira ipusaamu nensasula miliyoni 4. Gw'omanyi okusigaza ebbanja lya miliyoni 3.6. Naye nkubuulira Robinah saamisingako sente za musajja nenzikola myezi 2 nenzimutwalira. Nga ziva mu kazigo. Kubanga ke kagenda ng'emmotoka yegenda n'etunda n'ekomawo. Kutambula kuyimba abantu kazigo kantale. Kazigo kantale bo bakamanya ab'ekibuli Namuwongo Makindye bakasitoma nange nabulabanga obumotoka. Yes. Ne tuvaawo omwami we namutwalira ssente ze n'aŋŋamba jangu nkwongera emmotoka ate nga ze neetaaga. Nannyongera nooyo 2. Buli nooyo yajinguza miliyoni 6. Naye buli nooyo nasasulako miliyoni ezo 2. Njagala kukubiriza omuvubuka gwe agamba mbu otya ebbanja era gwe oli awo tosobola kukola, tosobola kwewaayo. Tunuulira obumalirivu bwe nayitamu okwewaayo kulaba nga ntuuka kati wendi. Omwami yampa emmotoka naye nga naye takikkiriza nti naakola. Nengenda nenkola nga bw'omanyi ebyabatunda emmotoka namiisinga ng'obudde bwe nina otwaliramu ssente n'ayongeramu 3. Nagenda okumaliza nga buli mmotoka njiguze miliyoni 8. Naye saatunuuliranga 8 natunuuliranga buyambi bwe yannyamba. Emmotoka ne zikola, ezo emmotoka ze zanfuula ekirala nemba nga kati ndi bwe nti. Programu Omuntu wabantu tovaawo. Katundu kafe ako kunaku kitundu kino ekisembayo ne Hajja Ntale. Kati nkunyumizeeyo n'akaboozi akalala kamu. Nyumiza. Omwami oyo Kalungi sijja kumwerabira mu nsi muno. Yanguzaako ennyumba miliyoni. Njagala abatuwuliriza mulabe omuntu temukera ku makya kutwogerera ebigambo n'okwogera mbu ssente tulina gye tuzijja. Naye tunuulira obumalirivu bwange naawe osobola okukolesa obumalirivu. Yanguza ennyumba miliyoni 6 naye nensasulako miliyoni 9. Ennyumba eyo gyebakamu Robinah. 9. Yes. Nensasulako miliyoni 9 nenkola nga bwe muwa ennyumba nenjimalayo. Miliyoni 6 ennyumba nenjimalayo naye nga bwe nfuna 5 mutwalire. Ng'efaanana etya ng'eri mu bitundu byawa? Ennyumba eri Ntebe mu Kanani Estate. Nyumba nnungi naye kati yange. So omwami oyo yanjigiriza okukola. Yanjigiriza omuntu bw'abeera era alina ebigambo bye yaŋŋamba nti mu nsi bw'obanga oyagala okugenda kutuuka ku kituufu
totyanga bbanja yingira beera mu malirivu tolowooza kinaakusuula lowooza kinaakutwala mu maaso kati ate bano ebbanja nga libasudde kwandabyeko ate abeewoza ebbanja n'obutono bwe balina ne babubatwalako obuzibu bwabwe bubaki mu byanjogedde temubaddeemu bbanja nti neewola n'enzimba abo bye bibasuula ennyumba tezamagoba bw'okwata ebbanja n'olyewola n'ozimba olwo ogudde kati mukwano njagala tugende ku famire olwo tukaddi kati okukola famire ogambe kati nkuze kubanga wangambye olina abakyala asoba mu omu maama w'abaana ye wabadde omunnyonnyoddemu naye tonnamunnyonnyola nanyo n'engeri gye wamufuna mu katundu kaffe akasembayo njagala ombuulire ku ngeri gy'okola mu famire bizinensi ate amaka gano agasukkamu omu obibalansinga otya kubanga wangambye mu kitundu kyaffe ekyasoose nti gwe ne famire mu abasinga okuba happy mu nsi n'emirembe ate nga mu bwongo bwange ngamba ng'aliwo omukyala asukkamu omu emirembe nze njifuna ntya naalu waabwe Hajja okikola otya emirembe ewaka ffe abasajja ffe tugissaawo kyokka ate ffe tusobola okugimalawo abakyala bw'oba omulina asooka n'omunnyonnyola gwe omusajja by'oyagala n'ofuna n'owookubiri naye n'omunnyonnyola by'oyagala n'ofuna n'owookusatu naye n'omunnyonnyola by'oyagala ewaka tewayinza butabeerawo mirembe kakati nze ewange maka gange amakulu mukyala wange omukulu ye yateekawo gaheedi ennungi nti teyateekawo olutalo lwonna kulwanagana ye nakkiriza nti abo abajja bajje batwegatteko kubanga yakimanya nti oba njagala oba saagala nina okukikola so ne batwegattako ate ne babeera happy kyobola nti nze nsanga abaana beeri ate oweeri yabajjeeyo nensanga abeeno ate abeeno be babajjeeyo kubanga nabagamba muli basatu nze ate ndi omuntu omu bwe mba mwagala ekyange kikole nze omuntu omu mutambulire ku bye mbagamba ekyokubiri kwe kubalabirira obulungi abasajja bawasa abakazi asooka ali bubi naye pampalikika ku wookubiri n'owokubiri n'amulema naye pampalikika ku wookusatu naye nga tabasobola kubalabirira tosobola kuŋŋa nti owasa omukyala asooka nga muli mu bupangisa mubulemeddemu n'ogenda ku wookubiri era ne mubeera mu bupangisa ne mugenda ku wookusatu eyo nnaku erina okubeerawo mukyala mukulu ayinza atya okubeera happy yeeyagale nga kyewandimusasudde kwe kumufunira w'abeera ate omutaddeko omukazi omulala mubeere mu kubonaabona so abasajja tutandike okubeera n'ekiseeri bannaffe be tuwangaala nabo tubategekere obulamu bwabwe obulungi tujja kubanga tweyagala mu maka gaffe kyova nabagambye nti mu nsi yonna nze nsinga okweyagala mu maka ndi happy seeraliikiriraka basajja baddayo eka nga beeraliikirira awaka nenze seeraliikirira kubaba ku mukulu w'essomero taliwo yandi naye kati baalifuula mbufumbiro twatandikira wano neggolooba Adamu nga kasajja kajagujagu nnyo naye ng'ate muyonjo emirembe egyo we yayingirira wano nga tetulina ntebe n'emu mu kibiina wano wansi nga bajja n'obulago bamaama baabwe bwe baluse mu byayi naye akalago ka Adamu nga tokakwatako akalago ke bw'amala okukatuulako ng'alina wakateeka mu nsonda era bw'abaddayo eka ng'addayo nako ewuwe enkya ku matu teri akakwatako Adamu yali muyonjo kyensinga omujjukira naye nga kajagujagu nnyo nga kakyatinga bulungi nnyo ne banne wako ng'era okalaba kambabbalala ng'era bwe mmulaba kati mu byensoma yali kaali kasinga kukola kubala ndowooza kikava kayingira mu bya bizinensi Adamu bwagamba yes okubalako yali akumanyi bulungi kwegamba era nga bw'otandika omwana tebasookeranga nti mu nasale bamukuleetera mubisi n'okakwata omukono okola otya naye ng'olaba nti ajja mangu mu kubala nti emu bbiri ssatu ntikwata obuti bwe buti guno gukwate buno ogatte wamu era ndowooza y'ensonga lwaki yagenda mu bya bizinensi ng'akozesa okubala njagala kumbuulirako ku mwana oli Adamu ye Adamu n'erinnya nti ngenda mulyaffe Adamu Golooba Ntale ebbanga mwe lye mumulabidde ng'abazadde biki ebyenjawulo by'alina ng'obiraba byawukana ku baana abalala
Goloba engeri gya kuttemu ebintu bye bizinesi gy'addukanya n'abantu bakutteko kituwa essuubi ddene nnyo kubanga akozesa abakozi bangi. Ku levo ya Goloba ffe kwe twamumanyira twali tetulowooza nti ayinza kutuuka ku ekyo, naye kati bwe tumulaba nga ali mu bizinesi eyo n'ebintu nga bitambula ate ne yeekwata ne ku yunivasite ya Hajja Ntale. Ndowooza tufuna essanyu lingi nnyo ate ffe nga twamukwatako nga muto tugamba tulina ekibala, tulina omuti ogubala ebibala ebirungi ennyo. Era twakalabangamu ekitone eky'okwagala ssente. Kaali kasajja nga kaagala ssente era ng'olaba nti kwe tugamba omuzadde abaana bano oyinza omulanga mujagujagu ate n'omuyita mulalu ate totakuba mayinja. Kwegaba omulabamu ekitone mutwalire mu layini yeeyo. Era kweganze yaddukanga wano oluusi ku ssomero n'ajja ewange yeekweke kuba tayagala bino byakwera ebyokweja mawaza ng'ajja ewange nga oluusi wano mu kibiina ng'ayagala ntegekereko ki obuntuntu naye ng'abutegeka bulungi nti maadamu nze nzize wano nkutegekereko wano ebitabo bino abaana babirese babikoze batya kati n'omanya nti alimu ka elementi ak'obuyonjo era Ntale ono musajja muyonjo era yaliko wano nga atuse mu P4 ne bamuwa obwa head boy nga yalabirira banne oli mujama ogenda onaabe bakutundula envunza bwe butyo. Era kyemuva mulaba ndowooza kyenjogera kyekyo kale abazadde tumanye abaana kikyana kwega bwabeera bw'oba omutwala bw'olaba ng'akyama mukole kimuzze mulayini mugendedde omuntu takola ki takola bwati ne bwati. Omusomesa wange ate nga yali mukwano gwange kugamba nga bw'olaba nabaga nti nina bakozi bange ate mikwano gyange. Omuntu bw'omusomesa nga ate mukwano gwo avaamu ekibala ekirungi era madamu ono mwagala nnyo nazanga emisango nga njiza ku ssomero ate nga yansomesa naye nga tenzirukira wuwe. Kati gwe tokiraba nti nziziza emisango balina okuntwala ku ssomero bampa ekibonerezo kyokka ate nzirukira wuwe era nga nkwata bulungi ku mukono ate nankomyawo. Olinamu budaabuda so siga nti mwana gwe oli mulalu kuba kibuuka akole ki. So neebaza Katonda okulaba nti bakyali balamu bawadde obulamu bulungi. Neebaza Katonda nti nange ampadde obulamu era tutambula. Omuntu akutteko mu ngalo mukisa muleka mulina omukisa. Ate naawe weebale kutujjukira abaana bwe bagenda tebajjukira naye bw'abanga ali bulungi ogenda okulaba omusomesa wange oliwa ng'ajja gy'oli ng'akweyanywa amanya nti ensi temukubye buswali atambulidde mu kuba ettuufu. Yansomesa paka mu kibiina kyakuna nzaawe we nakoma ebyange ebyaggwera ntandika obulamu. Yasomanga ne kalasitibbooni kaffeeka era olowooza ki ebiyambye mutabani wo okulaba nga Mukama akyamusaasidde byakola bitambula ne mu ggwanga muntu? Mu ggwanga muntu kwagaliza kwebuuza ayagala nnyo oli lwaki yafuna ekintu kiri yakifuna atya maama oyo lwaki yali bw'ati yakifuna atya ffe tetusobola kifuna. Ate akoze emikwano kwegamba emirungi egimuzimba n'agenda yeebuuza teyakola ki teyeemanya teyeemalirira. Kyekirungi ky'Adamu. Hajja Adamu Goloba Ntale ku lwa Ntale family yeebale byonna byatukoledde. Mbadde nsaba Mukama abeere nga amutukuumira kubanga Adamu oyo y'omuntu atasangika. Mwebale nnyo kujja tukyalirako mu maka gano. Nsaba Mukama abawe omukisa. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Njagala otunule wali mu kamera owo obubaka bwo obusembayo eri omuntu oyo gwe tutambudde naye wiiki zino. Omuntu gwe tutambudde naye tukweyanza nnyo kubanga otulaba. Badde nkusaba byenjogera oba byembadde njogera omuntu gwali eyo obifunemu ekyokuyiga. Ekyokubiri
okubeera nga tweyisa bulungi mu nsi, okwagaliza bannaffe. Ekyokusatu okubeera hard working, okubeera abakozi ennyo. Bannange obwavu buluma bubi, obwavu bubi. Omwavu teyeeyagala, omwavu teyeesiiga bizigo ne bimugenda ku lususu. Tubeere hard working, tubeere bakozi nnyo. Bwe tunaaba tuli bakozi tujja kusobola okuva mu bwavu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe tweyanziza nnyo akadde k'otuwadde. Ebigambo bya Hajji biyinza okuba ebizibu okuddamu ennyo, naye nsaba nkunokolerereyo ebimu ku ebyo byasinze otugamba eby'enkizo mu mwaka guno 2023 bikuyamba okutambula okuva ku siteepu emu ogenda ku ndala. Ekisooka okwetiiririra kibi. Situka, beera muvumu, tandika. Bw'otandika registeringa. Bizinensi yadde tennakola magoba, sooka onoonye ssente omanye nti ndi registerinze yange ngiwandiisizza, weneeviira mu bokisi mu ngeri yonna egenda kuba yange. Ekyokusatu okutya Katonda bye bimu ku ebyo byagambye bimutambuzza obulungi. Ekyokuna obutatya bbanja. Yadde ng'ebbanja lino waliwo wagambye nti tolyewola ng'ozimba nnyumba, kubanga ennyumba tezza magoba. Togula mufaliso kuba ogenda kwebaka ofuluute ne ssente zifuluute. Weewole ebbanja nga lya bizinesi ate ng'okimanya eneezaala ng'onooteekamu n'amaanyi okola ennyo osobole okuzaayo ssente z'abendi. Baagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe. Omukama Katonda abankuumire. Nze Ssanyu Robinah Mweruka. Program Omuntu wabantu nkubuuzaako. Njagala nkwebaza gy'okoze bukya Bukedde. Nze Ssanyu Robinah Mweruka. Jjukira programu eno tugikuleetera okusanyusa, okuzzaamu essuubi, okuyigiriza. Ndowooza byonna bye twatambula naye mu kitundu ekyasooka mulimu ekigambo nti olemerako. Bw'oba olina ky'oyagala olemerako. Weewaawo yatulaga n'obukulu obw'okuwandiisa bizinensi, okuregisteringa bizinensi. Hajji, ne ku mulundi guno neesiimye okusisinkana. Neeyanziza nnyo abatulaba ku Bukedde TV, neeyanziza abateesiteesi ba pulogulaamu eno ey'Omuntu wabantu. Era tukomyewo okulaba nga tugezaako okubabuulira gye tuvudde ne bwe tutuuse. So ndi musanyufu nnyo ne Bukedde TV. Mpozi wano we tutudde weewa maama. Kati wano we tuli weewa maama wange anzaalira ddala. Nansa Naganda. Ye yasalawo mu bifo byonna ebiri mu Kampala, yasalawo nga wano wayagala. Kati wano wooleeta abazzukulu? Wano wendeeta abazzukulu ne bamulabako. Ne bakamwana we bajja. N'abakyala baffe, abakyala bange nabo wano we bajja ne baba nga bamulabako. Nange bwe musanga ne baganda bange we bamusanga. Netumulaba netumala ne buli omu nadda gy'abeera. Bw'oyagala okukola ekyejo jjo okaabira wano? Mba njagala kuddamu kuyonka, nzija wano ne nnyonka ne mmala n'enzirayo gye mbeera. We twafundikirira nga tuli mu lugendo lwa bizinensi oba obulamu bwo nga bw'obutambuza, naye nga tukutte layini ya bizinensi nga tuvudde ewa Professor Badru Kateregga olopye mu kkooti owangudde omusango. Kati bizinensi yo ekuzze wano otambula nayo. Nga nkubuuza kati olwo capital wamugjawa? Kubanga era ekyali kibaawudde mwayawukana gwe tosigazza capital nga ne renti bakubanja. Abatuwuliriza, capital bwe natandika okukola nga nvudde wa Professor naddamu okubeera omuntu amanyi nti mbadde nina ekintu kyange ate kyendese emabega nga sikyalina capital nenzirayo mu taxi nenkola nnyo nenkuŋŋaanya ssente emitwalo 27. Bwe namala okuzifuna neŋŋamba kati taxi nengikwata nengiddiza nyiniyo olwo nentandika omulimu. Hajji, taxi efuna nnyo nkubamu akafaananyi ovuga taxi
oli wa mukadde jjukira wali waddayo wa maama maama alina bannyoko naawe omukyala ali awo kati takisi eno ng'evaako sente eziri ez'okulya buli lunaku wangambye wali mulina ka fast born akeetaaga amata evaako amata ga fast born ng'evaako ne ka saving takisi eno ekola nnyo olugendo olwo luwanvu kubanga $27,000 ekituufu kyombuuzizza olinga eyazikolamu sente ezo tizaali zange naye nakozesa sente za mukama wange $27,000 nga tomusasula ne simusasula ne mugamba nti mukama wange essente zino ngenda zikozesa emmotoka nenjimuddiza yali musajja mulungi yali mukwano gwange nanga nti genda okole bwe birigaana ojja kukomawo akaseera kali ke twalimu nga tuli mu muzigo gwaffe ne maama wange ne mukyala wange olwo nvudde eri abiwulira tayinza kulowooza nti kaali kaseera kangu naye kaali akaseera k'okuba nti tulwanagana n'embeera paka we tunaatuuka ku kye tutuuseeko bwali bubi naye nga tuli balamu kyetwafuna nga tulya mukamwana wange simwinako buzi naye anjagala maama wakana akaana kaako kale ntugumira embeera ningamba okugumiikiriza oluusi nyinza okuwangula ningumiikiriza naye nga nange nakolanga mu bayindi mu industria gye nakolanga ninja sente ezo baliisa esasula ennyumba eruzireeyo nebabeera nga ekikulu kasita musasira landlord nimwebaka ne bwe munywa amazzi muba so nentandika $27,000 nenjivaako ebintu ne bijja nga bikyuka olwo nentandika okuyingira ate kati bamanerenda naye manerenda ng'akuwola ssente nga tolina na kintu kyonna ky'omusingidde 27 gaali tegamala nengezaako olw'okuba nti bizinesi yali etandise okugenda ng'epiikinga mpola abantu batandise okugitegeera bwe ntyo nenzija nga ntambula neneewola sokoleke nkubamu akafaananyi bizinensi eno gikola kutabula kati bewakozesanga be b'omunjuyo nakolanga ne mukyala wange engeri gye twali emabegakawo twafuna sente tufuna ennyumba ne tuviira maama bwe tufuna ewaffe kati mukyala wange nalekanga mugaye nti tabula mu ddiiro nze ngene ntunde mu kadiiro ddiiro livaawa ddiiro libadde ne kaali kadiiro lumu emu waliwo kateni kadiiro kyekisenge kyeddiiro ekisenge kyeddiiro ng'apaakinga ebizigo then kawala kange nga bapaakinga nako then nze nengenda ate nentunda bu empty mwabujjanga wa mumuteeka twalinga tumanyi gye babigula kubanga already twalinga tumanyiyo twagendanga ne muzeeyi nga tumanya amafactory kampuni weeziri nga tugulayo bakuguza n'obubiri bakuguza n'obusatu twabugulanga then obulamu ne bujjanga butambula bwe butyo ne bujjanga butambula bwe butyo ne bujjanga butambula bwe butyo speed ontwala speed njagala ontambulize wano otutte obuzigo omukyala amaze okukola n'omwana kati mu bumpimpi abantu wensinga okujjukira ennyo takisi nagiddamu emirundi egisukka mu 6 bwengiddamu ng'ebintu bigaanye kati nensalawo omulundi ogwasembayo bwe nagiddamu nakolanga ne kondakita mujjukira bulungi musajja oyo mukoddomi wange naye nga alina okubanga bwe avuga tutunda ebizigo mu basaabaze alina okuguza abasaabaze okwogera nti bane tulina akazigo kano ebintu byajjanga bijja bikyuka nga n'abasaabaze bateega emmotoka etunda akazigo nga gye baagala okulima mwakatundanga mmeka ebiseera ebyo kalinga ku 10,000 kalinga ku 15,000 nga ze tutunda ebintu ne bijjanga bikyuka mpola mpola takisi olwagira ne tugivaamu ne mugamba kati tubeere mu bizigo byokka tubeere mu bizigo ne tutandika ne tulemerako ebizibu ne biba bingi obulamu tebwali bwangu nzijukira emirundi gye bansiba nga gisukka mu mirundi nga 15 kubanga neewolanga sente z'abantu naye nga sente ozeewola sente nezigaana n'ogenda manerenda n'akuwola $80,000 naye ng'ayagalamu $40,000 olw'okuba nalinanga nalinanga essuubi nze namanyanga nti nja kuddamu nkoleki ntunde nezigaana kubanga mujaguja nga tenga wa mazima yakolanga obujago nibamusiba ntugeza kukola tusonda sente tumujjayo ebintu bitulemerera
ne bakakubira eyo mu prizoni. Naye olunaku lumu nzijukira sigenda kulwerabira. Bano naawaka poliisi ssaawa 3 ez'ekiro ne bannona ne bantwala ne bansiba n'ensulayo nnaku 2. Ate nno kankubuulire kisesa neyansiba yali senga wange. Nga gwe wajjako ssente. Obulamu buzibu. Senga wange yampola miliyoni, muganda wa taata wange ddala. Naye ye teyalimu magoba. Miliyoni neefa, ssente ne zigaana, n'aleeta poliisi. Poliisi n'enkwata ne bantwala n'ensulayo mu kkomera.